Wetuukidde wano ku ssettendekero ya Ssaabasajja Kabaka e Mengo Kakeeka ku Buganda Royal Institute ne kamera zaffe eza MRU TV ku mwoleso ogubadde gugenda mu maaso. Mu mwoleso guno tulabyemu ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa abayizi nga muno mwe mubadde ebyemikono ebikoleddwa, ebifaananyi ebikubiddwa abayizi ab'enjawulo ne baana bawala abavuddeyo nga boolesa ebintu byabwe bye basobodde okwetungira n'emikono gyabwe. Zino zibadde engoye ze bavuddeyo nga bambadde, buli omu n'asobola okwolesa ki ky'asobodde okukola era nga bibadde byanjawulo, buli muntu yakoze kyanjawulo ku kya munne. Twogeddeko n'omuyizi omu eyeetabye mu mwoleso guno n'atutegeeza nti abadde musanyufu nnyo era ng'alindiridde akaseera kano ayolese ki ky'asobola okukola mu maanyi ge ne mu ngalo ze, era musanyufu nnyo nti asobodde okwekolera ekintu ekikye nga yakyekoledde, era asaba Mukama amuyambe agende mu maaso n'ekikolwa kino eky'okukola ebintu bino. Tulabyewo abantu ab'enjawulo, abayizi abayitiddwa bonna abagenyi abakulu n'abasazi b'empaka, anti bagenda kuwa ekirabo eri oyo abasinze mu mwoleso guno. Nsigadde nze Nansubuga Brenda ku MRU TV Pokopoko News.